Haleluya, haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Abooluganda weewaawo twebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu nate era kyatuwadde omukka ogw'obulamu ogukyali mu nnyindo zaffe, si lw'amaanyi gaffe, si lwa buyinza bwaffe, wadde obutuukirivu oba obutukuvu bwe tuyina, kubanga n'abavudde mu bulamu bw'ensi basobola okuba nga babadde balungi okutusinga. Kale nno muganda wange bwe kitutwalira eddaala okuba nga tweyongera okwebaza Mukama ate nga tukyayina waazi ey'okuba nga twenenya olw'obutali butuukirivu bwaffe awamu n'okuba nga tweyongera okutukula okuba nga tusaanidde mu maaso ge. Kale nno nga bwe yagamba mu kigambo kye nti akomawo okukima ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Kale muganda wange kabeere kooleme kubeera omu ku abo abalirekebwa olw'okuba tobuguma ate obuguma ate onyogoga tonyogoga. Yesu ye mu revolution yatugamba nti alitusesema oba alisesema buli omu alibeera mu kikula ekyo. Kale nno muganda wange katugende ku kyokuyiga eky'olunaku olwaleero. Ekyokuyiga nno eky'olunaku olwaleero kivudde mu Isaiah chapter 43 verse 1 and verse 2. Weewaawo verse 1 egambye etya? Egambye nti naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda ggwe Yakobo era eyabumba ggwe Isirayiri nti totya kubanga nakununula nakuyita erinnya lyo oli wange. Baganda bange tukimanyi bulungi nti tuli Bayisirayiri ab'omwoyo, ffenna abakkiriza Mukama Katonda era abakkiriza Yesu Kristo tuli Bayisirayiri ab'omwoyo. Naye Mukama Katonda atugambye nti totya, sitya kubanga yatununula n'atuyita buli omu erinnya lye era tuli babe. Muganda wange bino ebiseera oba kaŋŋambe nti omuntu oba abantu tufuna okusoomoozebwa mu bulamu bwaffe, bwe tutyo ne twekanga nga tulinga abatandise okuvunaana Katonda, ne tutandika okumusongera ng'abaana ba Isirayiri mu mubiri bwe bamusongeranga e Misiri, nti lengera bwe nnali e Misiri nalyanga ennyama, lengera bwe nnali e Misiri nanywanga amazzi ennyonta teyannuma, lengera bwe nnali e Misiri nalyanga emmere n'enzikuta. Naffe bwe tutyo bwe twemulugunya, bwe tutyo bwe tumusongera emabega gye twava, nti lengera wanzigya e Misiri gye nnali neeyiiyiza akasente nesobola okwebeezaawo, lengera wanzigya e Misiri gye nalina okutetenkanya miizaani neesomola ku sukaali w'abakasitoma oba neesomola ku miceere gy'abakasitoma, bwentyo nenfuna kyendiisa abaana. Naye Yesu Kristo Mukama Katonda waffe atugambye nti totya kubanga nakununula. Ekyo nno twandikyebaliza Mukama, yatununula n'atuggya mu nsi ey'e Misiri, yatuyita n'amannya gaffe. Imagine, atumanyi era tuli babe. Muganda wange muggwe kamuleme okugyamu okwemulugunya, muggwe kamuleme okugyamu okusongera Katonda waffe nti wanzigya eri ate bwenti bwe nnali eri. Tugende ku lunyiriri olwokubiri. Gw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe, n'emigga ne mu migga tegiri kusaanyaawo bw'onaatambulanga
okuyita mu muliro tosiriirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Haleluya! Mukama waffe Yesu Kristo tumwebaza kubanga tatulekerera ekiseera kyonna. Kyova olaba ng'ekigambo mu Romans 8:35 kigamba nti ani alitwawukanya n'okwagala kwa Katonda? Okwagala kwa Kristo kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyigganyizibwa oba njala oba kuba bwereere oba kabi oba kitala. Tewaliwo nze alinjawukanya n'okwagala kwa Katonda, kubanga nze mmanyi wa gyanzigye. Muganda wange simanyi ggwe wa gyakujje, naye tuula ofumiitirize wa gyakujje nawakati gy'oli, olabe naawe oyatule n'akamwako nti ddala tewali alikwawukanya ku kwagala kwa Katonda, ku kwagala kwa Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwa. Ate naye ekigambo kye si mwana wa muntu okulimba, ekigambo kye kikozi era kikola. Bw'atyo olunyiriri olwokubiri nga bwe lutugambye nti bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga. Kusoomoozebwa ki kw'oyitamu? Kwenkanankana n'okubeera mu mugga, kwenkanankana n'okuyita mu mazzi. Katonda atusuubiza nti agenda kubeera naffe. Tegiri kusaanyaawo, emigga tegiri kusaanyaawo. Gw'oyinza okulaba ng'okukutwala kowoola Mukama waali okutaasa, waali okubeererawo. Haleluya! Bw'onootambulanga okuyita mu muliro tosiriirenga. Oyinza okiseeta mu interpretation yo nti omuliro ogw'amanda oba ogw'essigiri oba ogwaki, naye waliwo emiriro egitulumba ssekinnoomu. N'otambula nga naye gw'omanyi bw'otambula, n'otambula nga wadde mamma wo tosobola mubuulira ki ky'oyitamu, n'otambula nga wadde omusumba wo tosobola mubuulira ki ky'oyitamu, naye ng'oli ku bunkenke, ng'oli mu muliro ogw'amaanyi. Katonda akugambye so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Oyinza ogulaba ng'ogwaka naye teguli kumalawo. Mujjukire we baayingiriza ba mesaki mu muliro, nabo bennyini baali balaba nti babayingiza mu muliro okubasuulamu, naye ekyo kye baalaba si kye kyali reality. Si ye yali reality. Bw'atyo Mukama Katonda n'abalokola okuva mu muliro ogwo. Ab'ebweru nga balaba muliro naye ng'ate abagulimu tebaguwulira. Kale nno muganda wange, n'olw'ekigambo kino katuyingire mu kusabira awamu nga twesize Mukama nti akola ebinene, nga twesize Mukama nti eyakolera buli ssekinnoomu gwe tuyiga mu byawandiikibwa y'omu agenda otukolera olunaku olwaleero nga tumusemberedde era nga tumusaba. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe abawa omukisa. Amiina.